Barakatu nkwaniriza nnyo nnyini ddala mukwano manyi nti obulamu olwaleero buyinza okubanga si bulungi naye si embeera si bwe bwa bulijjo webale kubanga otambula naffe era webalire ddala atwongera okusaasira ate bannayuganda kubanga okuva ekiro okuva ku makya ebbanga lyonna tuba tubasaasira mwe n'abafiiriddwa kitalo nnyo twava eri mukama ateereriye gye tudda ate era nitusaasira abo abali mu bulumi waliwo abali ku bitanda waliwo abali mu bifo ng'obujjanjabi si bwe bulungi obuli awo mbadde nina kyenkeberako wano nga ndaba nti waliwo abamu ku abeeyita abasawo mu bulwaliro bwaffe obutonotono eyo ku byalo 6 bakwatiddwa oluvannyuma lw'okuzuulibwa nga mu bulwaliro bwabwe mulimu eddagala effo so owulira ndowooza obulamu bw'abantu bwe babuzanyiramu bw'otunuulira bannaffe bano bamuva Bulaaya babe Bulaaya abantu bali batunulira nnyo ekintu kye bayita obulamu so kyova olaba nga afuwana ate omuntu ne bwafa oli afa ne beddira ku byabwe bantu ne bafa 10 ne baga ne bafa mu kasasiro nakati babalemerayo tebabajjaamu ekiteezi naye ng'olaba ebintu bitambula normal ebiri awo tewali na buzibu abantu ne bafa mu matabajuza agaaliwo 13 gwe nolaba nga tewali kiyimiridde so ndowooza obulamu obwo banetubukyuse era nja kusaba naddala abali mu minisitule y'ebyobulamu mutuyambeko oba muteekawo unity nga yo ekangavvula nayo ndowooza ebenga magye ekangavvule ababi ababasasanya eddagala eritali ddungi kale eddakiika ziiza 28 zisse ku ssaawa 4 tugenda kutambulako ndowooza ekitundu ky'essaawa okutuuka ku top of the hour tulabe ate mukadde waffe atuuse ze musajja kabaka Gikasujja Ibrahim ali omutongole wa Ssaabasajja Kabaka gwe yakasiima gye buvuddeko awo kyebandaawo mu Elisa zone nasiimibwa ssebo ndi mutongole wa Kabaka ssebo goboga nti gwokyaza abalangira eyo kale tugenda mu diaspora Kasimu Sali yatuuse dda era tugenda kutambula fenna tulabe embeera nga bweri we twakoma ojjukira bulungi era tujja kujjukizaawo tube nga tutambula Uganda kwe kwaffe akadde kaggwayo tonafuna visa gwe majiji olyawo gira bugizo oti tonafuna visa olyawo so bwe bito biri nkwanirizaagi assalamu alaikum wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh uli otya naye tiriyo alhamdulillah bale kuwoma bale kunyuma obulamu bweyagala Uganda ogirabye ebizibu bye tuliko nti baba bakola nga batuwa oba tebatuwa diversions ntuufu diversions wawetandikira kubanga omala kuvugako ettundutundu notuuka mu makkati gwe ne weezuulira nti ekkubo liki banerwa kuba nti sikakonyeeko naye atuuse kikeerezi lwa nsonga y'amakubo gaffe tubasaba banaye abakola amakubo mutugambeko nti lino ekkubo sibe mukozese social media mukozese buli kimu naye omuntu n'avuga olugendo n'amala okutuukawo nga wasibe ng'alina okuddamu okozesa essaawa nnamba yeetoolole gye yeetoolola buza ku Munnayuganda tandikirawo n'obusungu obungi bwe tulina ndiku salamu TV ekituufu nnyo assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh salamu warahmatullahi wabarakatuh abatulaba abalungi namwe abaludde okutulabako tubadde tuli mu miteeru mugimanyi ne Allah tusiza tutuuse tusanze ku topic nno y'amaanyi ey'ebyobulamu bakutte abasawo 6 mu kalwaliro ak'oku kitundu akalwaliro owa wansi mwe yandiddukidde babakutte basaasanya eddagala effu kakati ekyo amawanga gakula gakitunuulira ne gakinogera eddagala gatya drugs abakaŋŋambe nti medication kisookera ddala erina gabwa musawo ow'oku ntikko ekyokubiri w'oligula oligulawa walina kubanga wali agazetted kifo kya bujjanjabi ekyokusatu buli muntu alina license wadde oba wasoma n'okuguka ate oddamu n'oweebwa license ekukkiriza okukola ekyo ky'olina okukola kobeere musawo kobeere agaba ddagala mu drug store
oyina okuweebwa license endala ticket ekukkiriza okukola eddagala eryo okulimpa. Kakati in case bw'okola mesi yonna bo batwala license yo baba balina kye baakuwa era kye banona n'otaddamu kukola. Bwe bw'osigaza obuyigiriza obwenkanawa nga license bagikuggyeeko oba toliiwo tebakwata ku buyigirize bwe tebabwetaaga. Kakati ekyo kyekizibu ekyaliwo nga bulaba ekyo. Kati Uganda obusanga nga batunda eddagala bagaba eddagala naye nga omwana ayinza n'okuba yasoma birala nnyo naye nga omwana wa mwannyina amuleese yagaba panado kyobula ate mubaamu keya bw'abaguza eddagala genda omire 2 emirundi 3 takebedde akuwadde nekireeta obunafu obwo ye gavumenti obuta owninga bulamu bw'abantu. Obulamu bw'abantu gavumenti owninga yawano yabulabalizinga kati tulinga tenda nti batenda linga buli muntu ayagala asobola okukikola. Naye kati ensi ezaakula ne zituuka ku mutendereza waggulu baddira health system gavumenti negitwala yeregulating emmere gy'olya yeregulating amalwaliro yeregulating abasawo yeregulating eddagala gavumenti yekuvunaanyizibwako obulamu ekitali wano nga mwatuuka. Kakati twalina olutalo lunene mu kulwanyisa wetudda mu sekita eyo ebyobulamu olutalo lunene nnyo lusinga n'olutalo olw'omu nsiko kubanga abantu abasinga okufa eddagala bayitirivu. Abantu bafeeyo mu byalo ebyo abantu bebakuba eddagala effu bayitirivu. Abantu abakozesa nga si basawo bayitirivu nga ayambala bwambazitaawo najja n'akola emirimu bayitirivu n'omuyita namusawo bayitirivu. So okulwanyisa that kind of abuse ya health system gavumenti erina okulwana olutalo lunene. Uganda kwe kwaffe otuuseewa ebintu byaffe twalina ebiwandiiko eby'enkizo ebyagendera mu balabba yaawo bisembera binaakomawo tubirinzeeko muzira kisa bifuna tubalina omwala response noza kisinga nabo bali babyagala nnyo. Oli ayinza okukozesa ebitali bibye n'abikola mukyayagala nakwata ebiwandiiko bya Kasimusali n'alowooza nti ayinza okubaako ne kajjayo kko bw'alaba nti oli mu Canada. Ebyange tebisobola muyamba tiyayinza okukirowooza n'abiterekeekewo ne babiterekera emyaka 2 kubanga ngenda kufuna ebipya ebisangulawo biri biggalwewo noba obiteeka mu system baba bakwata bukwasi so bijjako tebikyabagasa naye nga tusenvuddeko ebimu tugezezaako biddamu ne tubisaba babituweereza tukyakuŋŋanya ebirala kyetwakosebwamu okusinga ye programming yaffe ya Uganda kwe kwaffe eyali eri ku speed yayiriya programming abakulu betuyise nga bula nti backups zetayina bakubanga zi laptop bikibe babitwala naye nga tujja kudda Uganda kwe kwaffe ebaddewo emyaka so omuntu asobola gistopinga. Omwaka guno gukyalina enkizo oba batwala 2 ne tubanga tusirisaamu atwongeddemu nnyo amaanyi. In fact twassaako on board twassaako Bank of Uganda. Bank of Uganda gamba ina benefits nyingi eziri bannayuganda bakuba bannayuganda balwawo nnyo kitegeera bo balowooza nti basobola kukozesa commercial banks zokka for investment naye abantu balina okugula bonds mu Bank of Uganda okubeera tangible okukola magoba abantu tebabimanyi anti Uganda tetulina kintu ekyo muli kusomesa tetukirina ekyo kyagaana buli kintu kikolera mu kukukuta nzikiza kati kyobalaba bannayuganda abayita mu Uganda kwe kwaffe bafunye ebintu bingi mu migaso egyo nti tubaleetera projecting eyo ebaddewo emyaka n'emyaka nga tebagimanyi bannayuganda abali wano bo basiga tebamanyidde ddala mumuuza bannayuganda abali ebweru nga batuyitako kuba munnayuganda kati ali ebweru akwata million 5 ezaki eza Uganda n'agula bonds mu Bank of Uganda buli mwaka buli mwezi asobola okufuna $25,000 buli mwezi teziriko musolo teziriko ki olwokuba wagulayo kyetwandisoba bigabo giba bonds ezo zibanga olaba nti Bank of Uganda erina ebintu bingi byekola kati okufo kyokwewola ssente ebweru egyekola emirimu gino ezijja kuggwa ffe tuteekayo ssente zaffe abalinawo kati Bank of Uganda government bwaleeta project nti yene bagala ninawo $5 million wano naye amagoba njagala bwezi
kati ffe tuba nti osinga n'omuntu azimbye ennyumba kuba bwe makosa milioni 5 nga nfuna 25 buli mwezi nze simanyi azimbye ennyumba kati balamu omwaka nakuba nkoze sente mmeka mpitirivu kakati kyenkola buli bwempeza sente zange ezo nti nyongeddemu milioni 7 nga nzongeramu that means olwonfuna 3 ogamba buli mwezi bwe tugamba nti kati otadde 10 milioni zo 10 nti awo ojja kufuna milioni 2 amagoba 2 magoba kati nazo nzigattako omwaka kati zifuuka milioni 12 kati manya nti nfuna 15 kitegeeza wayinza okubaawo omuntu nga waali awo naye nga talina budde nga talina budde bulowooza ku kintu ekyo akati bukyali budde kyekintu tukikozesa nnyo mu lujeregerero mu byobufuzi nti abagagga abahamu basudiri bandi bawola neki ne gavumenti bawola ne gavumenti bawola basekiwalinga bonds mu Bank of Uganda yasaba $1 million asobola okufuna $5,000 omwaka. Haji katono nyaawo ekintu budagajjavu juzi twafiira omwana w'omugagga Rajiv Lupaleria ne tugenda ne tumuziika Sole ne tumwokya ekkololo era mukulikire ya ddala abagenda mu kwokya naye kyava ku bulagajjavu bwa enguudo zino ebintu byetuteekamu Haji gy'oli katono nnyo comparing bwe baba bakola enguudo bakola batya ku byolaba mu kalipagano mu kutta emirimu gy'abalala n'okutwala obulamu bw'abantu Haji ne Bulaaya balagajjalira obulamu bw'abantu ku nguudo nga bwe kiri wano. Construction it's wide mu nsi yonna bwenkulaakulana teyimirira yesigala etambula naye tussawo kye tuyita precaution tibwe tuba tunaakola oluguudo kisooka tufuna fine za $200 tulina protectinga abalukola bennyini kuba naye luyinza omutwala naawe oyinza omutta then tuprotectinga n'abalukozesa tusigala tulukozesa naye tuprotectinga abalukozesa abantu bano bombi tunabaprotectinga kakati mu kyo gavumenti essaawo enkola ya mirundi 2 essaawo obupande obulabula kangambe bakola mulago tutandikira wano nga okyawula kilomita nga 5 oba 3 tugenda nga tulaga nti speed reduce kakkanya wano kibadde 8 kati tandika 5 tandika 3 2 n'ekirala line efuuseemu era omuntu olina omulaga nti line becoming a single line kwegamba avuga muteeketeeke okuva mu kilomita ngazizo ng'ajja alaba kyagenda paka lwatuuka wali awali ekintu totatuuka wali ku kikya Sentema ku Northern ne yeekangiraawo ng'oluguudo lufunze lufuuse layini emu manya zadduka speed 10 kati agenda okutuuka bw'ati aba alina okukoona ekisenge ekyo talina kapande kalabye akamugamba nti mu maaso mu seconds oba mu kilomita emu oba haafu ogenda kusanga ekkubo limu tafunye kapande kati kyolaba ku luguudo olwo then n'okuprotectinga bano abalukola nti olina okulaga nosawo ne fine nti senga mwami Sali okoona omusajja ono azimba oluguudo okisooka tukujjako $5,000,000 efine ne license yo tugisazaamu kati naawe ovuga omanyi nti nina okubeera omwegendereza nga ndi mu construction area ne protectinga nooli fena tuba protected kati kyenalaba awo nayisewo infact jo totyawo anadde simanyi kati ndine muto wange nga nvuga tugenda kukolerawo mirimu tukawo okola eggulire eryo nandaga naga nti emmotoka yakuba ekino ekisenge nebuuka negwa mu kino nebuuka nemalayo wali nengamba ne kamera ekisooka nendaba nga yennyini yali avuga yali adduka nnyo speed yali y'amaanyi impact yeyo kubanga buli speed erina impact gyekuwa ekyokubiri nendaba nange nga senga yadde tiyitalumanyi naffe twali tuli vulnerable okukoona ekisenge ekyo bino biconcrete bye bateekawo twali tuli vulnerable kubanga saalabyewo kapande kandabula nti maaso awo waliwo ekizibu teruliiwo wadde nga wafiiriddewo omuntu naye era tebannateekawo kirabula tewali saakirabye kakati nemmanya nti obulagajjavu bukyali bwamaanyi so road authorities eza Uganda zirina okwongeramu amaanyi mu kutaasa obulamu bw'abannayuganda so tebakola bukozi mulimu eziguudo ezo bazikola bannayuganda ziyitako so balina kukikola nga bataasa bulamu basobole oziyitako
amina lukulike kasita waiseewo obale nnyo obalire ddala waliwo yambuzza ku linyo nangamba nti Haji Kasim Sali akola oba atubuulireko ku ekigambo kya linyo naddala nga visa eweddeko bampa emyaka 10 n'ekirala kiyange nti singa mba ntambula ne Uganda kwe kwaffe ne bampa emyaka 10 mu passport yange ne tugenda Haji n'antwala bwe ntuukayo kinneetaagisa kugifulumamu egyo oba ntambuliramu egyo emyaka gyange oba kyekimu ku bibuzaabuza bannayuganda be babba nti ogenda already olina emyaka 10 otuuka okola obuntu obwo butangazeemu awo visa zaffe ziri mu categories 3 waliwo gye tuyita single entry ne multiple entry ne business 1 singo yeriwa singo yeno bakuwa myezi 6 naye nga bwogenda ewedde eyo yo tejja kudda edda naye teddayo eyo yes bw'ovaana ogenda tegiggwako eri emyezi egyo 6 gyakutambuliramu kweteekateeka kutambuliramu making sure nti tokola ki tegiggwako nga togenze oba eba efudde poteya eddako ye multiple yeriwa Uganda kwe kwaffe ekuwa visa ngeri multiple kubanga tulina programu eziraninga mwaka ku mwaka so ojimpa nga nsobola okujja nenkomawo nenzira 27 nokomawo paka 2 waliwo n'omukolo gwa sister n'ogugenda eninya nengenda it's a multiple visa entry eyo Uganda kwe kwaffe gyogaba naye bw'oba oyingidde mu Canada ekuwa emyezi 6 okukola ki okubeerayo nga tojja abusinze after myezi 6 you abuse it basobola ogisazaamu so atulaba kwatawo nnyo wano singa ngenda ompadde visa ya myaka 10 tugenze tubaddeyo royal tour tulambuza buli kimu tukomyewo Uganda kwe kwaffe ewedde oyina period ya myezi 6 ng'oli mu Canada nga netaaya teryankwatako bwe giggwako era tebajja kukwatako naye emyaka gyange bw'onoofuluma ng'oyisiza emyezi 6 oba ojja abusinze mu sisitemu yaabwe bajja kukulaba bagisazeemu bwe boga nti visa yange yanali ntambuddeko emyezi naye ati kati bangambye bampandikire nti bagisazizaamu kumbe wakola ensobi eri wajja abusinga oba waliwo abakyala bana bafuna embuto najja n'azaalira e Canada awo wennyini hajja tinagujja wulirawo nnyo wano kati bwajja n'azaalira e Canada Canada tejja mugaana kuzaala mwana kuba Canada tetta muntu naye si mutuuze that means ayina okusasula fees zonna Haji nva wano namukwano gwange y'abaana be babazaalira Canada singa asitula omukyala n'agenda n'olubuto lwe n'atuuka e Canada n'azaala omwana oyo si munnansi wa Canada omwana waffe mu Canada pure omwana wamwe mu Canada pure alenze mama toli ne taata we tali tolina status ya nsi eyo that means olina okusasula buli kimu okuzaalira omwana e Canada ziba $8 wangi nga toli mutuuze Canada ambulance ya $500 then waliwo kye tuyita services other services size labor kagambe oze n'akagaali bakusituliddeko bitibwe bityo byonna bisasula omalira mu 13,000 ogenze kuzaala mwana kati abasinga they abuse it ajja n'azaala omwana n'adduka n'akomawo n'alekayo omwana akomawo naye tasasudde kubanga bo tebakukwatira mu ddwaliro ntisasula batamanyi nti bagambirawo nti nyabo tolina gy'olaga teekawo omwana paka ng'osasudde okowa ajja kusaba imero yo na buli kimu bali balabufunsi yakula akusindikira invoice nti tubanja $1,200 oba nnya kati omunnayuganda okuba bo bayaaye bw'afuluma nogola bayambadde suuti nagamba omwegendereza nnyo sokoleke Haji culture nejolaba eyobulyake kusa bukulu pya muntu bazaala nayo kati bakula nayo
tujiyonka mabere n'okulanga oli mukuusa oli mukulupya n'olaba olinga wakitiibwa naye nga era mukulupya n'otuuka mu nsinga eyo gy'olaba nti eri mu mateeka ekozesa mateeka buli kimu ky'amateeka naye ate era n'obba bakuwadde facility ez'omuntu azaala ekyotalabangako kubanga sisitimu yaffe omuntu mwazaalira senga omunauganda wano abafiya najja n'aginyumizaako banne buli muntu yalibadde akyawa gavumenti eno engeri gye bakuwa sisitimu bakuteeka mu mulumu nga bolabe waliwo nti labor ward lumu olwo bakuyingiza yefuuka labor ward obeera mu self content olujeesogga ne bagiteekamu facilities zonna tonnawaayo wadde ekikumi wano omusawo okukukebera asooka yiteeka sawo akumanyi kumanya kubanga ozze tetekumanyi gwoze n'olubuto lwa myezi 8 lukulumiddewo tulina n'omusawo gwe wali olabye ambulance yekukimye wooli nekutwala mu ddwaliro teri akumanyi tolina namujjanjabi nti tebamwetaaga kujjako nga bbaawo kuba yayinza okubeerawo nga muzaala naye gwe oze otudde bakuleeta nebakuteeka kagadi nebakuyingiza mu lumu nga bolaba kamera nafuze nebasettinga eno ya musaayi eno ya mazzi eno ya pressure sindika mwana tuba tebatera nnyo okubaaga abantu nkujja nga alemereddwa sisitimu yonna ebaaga yonna nga nayo weeri yeetayo si bino byakufulumya mbumala olunaku kutwale mu kasenge byonna biri awo ova wano okyuka odda wali wano wennyini lumu mwakulaakulana kakati dokita bwajja nakuteekako n'omuntu akubeerako paka nga musawo naye nga acoordinatinga ne dokita kuba nali mbaddeko mu theatre mugonge muleba wadi nga bazaala mutabani wange nalaba kuba nabeereramu ddala sisitimu yonna nenjiraba era watuka n'okuzaala gwagamba n'omuyambako gwate gwe taata gwoyamba ku ye teetaaga muntu mulala taata gwozaalisa omukyalo babiri mbeeramu basatu n'oli waliwo omuwala dokita naawe nompozi n'omulwadde nemuzaala omwana wamu bulungi nnyo era bukimu nakikola bulungi kati bwe bagabanga agenze amala okuzaala afulumayo atya wano tebamuziga nti onalabika adduka baba bamumanyi kubanga invoice eri ku mail sisitimu yaffe olusawo nti kasi musale wano kompyuta nze yonna ebyange biyiwa najja ddi nina abaana bameka biki kati naawe gwe batamanyi bakusaamu ng'oli zero naga atwala ku passport yo ko olina okuba n'ekiwandiiko nakuyingizaamu kuba kuba tolinamu butuuze era nasaamu nti foreigner byonna babimanyi kyoba olaba bakusaba address kwovudde kati gye babeeringa kati banauganda bano kyebakola they abuse that system olumala omuwa invoice yazadde omwana bamuwadde birth certificate ne passport ye ng'alinnya ng'afuluma so bw'afuluma aleka ensi emubanja kati naye alina myaka 10 egya visa kati we basobola kati bo kye bakola nga redirectinga this money to the eyamuwa visa kati kasi musali guwawa gundi Canadian embassy yebayawo ono kati nga Canadian embassy egamba we revoke the visa kulwokuba teyasasula yakukola fraud mu system yaffe ya health system kati yagenda kutuka bati okutambula nga uteekamu bwasi passport ng'eraga red baji bo tebamunyega yafuluma ensi yava mwagazaaki yababba nadduka naye bamubwa muka tilings visa yakubiri visa yokusatu yeya business class bana botwala okusuubula abo tubagye tuyita B1 business visa eyo nnungi nnyo ekukkiza n'okubeerayo omwaka mulamba e Canada ononya byamaguzi okolayo oli musuubuzi oli ku business osobola okudda multiple oyinza okulinnya leero n'enkya n'olinnya n'oddayo tekuziyiza bye bansaba haji nga nsaba visa multiple era bye bansaba nga nsaba eno business oba kubanga wano mba musuubuzi ate wano byawukanaawo oba byawukana kati olaba tusaba Uganda wekaffe yinza okusabira delegate nekusabira nga entrepreneur nekusabira nga presenter nga tusaba visa zaffe so in that category gye tukuteekamu yekuwesa visa zine 3 category eyo gyontaddemu kati ebitongole bino ebinene bya gavumenti
nowadays babiwa single entry okujjako bw'abazze n'oddamu n'omusabira akomewo ne bamuwa multiple bw'ajja n'afuluma mukko n'adda kati tugenda kusabira tulina National Social Security Fund NSSF nabo tubatwala ku board naye bo nabo n'abasinga tubabawadde single entry kuyingira kudda kubanga ekibaleese ebintu bibadde nga bisatu era bannayuganda kufunamu National Security Fund eyo naye eyina yava ku system eri edde yagamba nti bali ku bakozi bokka bakozi baki bitongole bagenze beyond kati n'omukyalo omusuubuzi era osobola nange njagala Social Security Fund yange kubanga amagoba gaayo gali 25% ebitundu 25 kakati that means nze bwe nkwata nenga obukadde bwange banjagaza emitwalo 15 buli mwezi nempayo mu myaka gyange oba 10 manya nti ku sente zentaddeko kugendako amagoba ga bitundu 25 that means bwe natuukira okukaddiwa nja kuba nange nina sente ate bazimpa omulundi gumu oba nsobola okujjayo partial kasampeza emyaka 5 sizakusimbira kago ekazimwe muli ku 5 ne bana 5 bakuwaako sente 5 naye ekizibu kye tulina wano mu Uganda oli atuuka 5 nga alowooza bw'anajjayo NSSF omulimu oguli bajja muzuula nti akuze so wano tumanyi n'ojjongeza tugikwata na musebo wano bw'osaagana okusaaga retirement age ya Uganda naye yaffe ya 5 naye omuntu yenna abadde akoledde emyaka nkangamba 30 35 asobola okujjayo sente z'okuwa 5 yise wana abantu bali mu 9 mu kankana n'okankana bamukwatirira naye ng'alina ofiisi saagala kwogera ku mukwano gwange omu neweeyo saidi zagimani ebyaba 9 akyayagala etajja jirya abaana bajja jigabana y'abaana eyo naye kugamba ye yayitawo omuntu alina okulita yalinga ng'akyalina amaanyi kubanga retirement kitegeeza mbu toyina income wabula okwata zino sente eza retirement nozinvestinga mu kyoyagala okukola neweetuulira kubanga oliwo obulamu bwolina okusigaza nga si bwakakalukana kati yago mulamu gwa SSF akati kyekitukoze nabo tubatadde ku boodi lwekyo kwebali era nabo bajja kulaba abantu nti bannayuganda wadde owangalidde e Canada emyaka 2 naye ne Uganda gyojja okuteeka retirement yo otaddeyo ki katugamba nti osobola okufuna $5 omwezi oba wiiki jjako $2 gagende mu NSSF munnayuganda atereke naye ng'ali Bulaaya haji kyekimu ku byozimbye mu Uganda kwe kwaffe okulabika nga bannayuganda bateeka badevelopinga mu Uganda kinkirwanyeko nnyo nagamba nti obulamu bwange bwonna mbadde nkola nti omuntu eri gye twagenda okubeera si waffe era si wamu ekituufu ono bwe tunawayagalayo tutya ne bwe tunakola tutya tulina ate okukomawo kweno naye kati omuntu yenna eri batuterekera kwanze nze natunulako olumu ku investment yange mbanga limazeeyo nkumpi ndi mitwalo nga 25 zibakanterekera naye ate neeno Uganda mba neetaagayo oli mumeka eri kati nalaba investment yange nalaba mitwalo 25 dola dola 25 nga bazinterekedde ziri eyo mupeze 65 oba 55 nga batandika okunziriza pakati bwofa wewereza 55 bo kye bakola ki bo tebakwata muzindo gukuwa bakuwa mmeka bagamba nti buli mwezi tujja kukuwa $25,000 paka lwolifa osigala olinga ali ku salary payroll ziyingira nga bweyagala kati olwogamba nti ndi Uganda omanya 10 zange $2,500 zijja genda ku account ipaka lwolifa ebintu bakola ngayo ne NSSF nti ekuddiza zonna mu ekwata mudidi n'ekuwa n'ogenda n'okola lumu by'oyagala okukola bo tebakola batyo kati enjawulo yo kekirimu kati ne bano kyetusikiriza ne bano bannayuganda abalala nti mumuteeke eyo wona ofunira zino ebbiri bwemu ebitanda mwezi NSSF ejja kumwezi okuwaayo 10 yekuwaayo obukadde wano 10 eri olinayo ebbiri z'ebitaano kitegeeza oba okulaakulana nnyo you can move faster kati naye opportunity nze njitwali abannayuganda nembateekeraawo bo ne balyako kye balyako kati anayagala nagenda mu Bank of Uganda anayagala nagenda mu NSSF nagenda muganda wange Haji Kaduna Haji Kaduna anti yakulira insurance yonna
era kwali nemugamba tugende ffenna bannayuganda babuulire kiki bayinza okufuna mu kintu kino. Insurance etegeeza kiri obulamu bw'omuntu etegeeza ki mu Uganda tubitwala ng'abantu malya ga nsimbi bwetyo bwe tubitwala naye kimala kutuukako n'okiraba ffe tufi insurance ezo nange nasooka nenzigaana life naye gye bugenze bujja nasalawo nenze embracinga kubanga n'abaana bange ne mbateekamu naye bati bagenda okitubalira nga wakaŋŋambe nze Katonda ntutte ogenze banziriza emitwalo nga 15 egya dola kati mmanya nti bajja kukozesaako emitwalo nga 3 bakomyewo omubiri gwange kuba nze nabagaa tebajja kunziika eyo balina okukozesaako emitwalo nga 3 bakuze ku 15 gye bakuwadde 12 bagirina nabo batandikiraawo mba sibalese bubi milioni 3 mu batandikiraawo ne kalika NSS kasigala kachajja akati kyenalinga nti ne wano aji naye wajja naga nti nange nemuteekayo $5 ana wakujjawo buli mwana ayinayo ebibiri. So bwe bulamu obwo bwe mutambuliramu bwolaga bannayuganda bwe babadde tebannazuula haji enteekateeka ya Uganda kwe kwaffe omwaka guno yongero giwa bannayuganda ne wosangibwa era ebulayo bbanga kyo manyi bannayuganda twagala nnyo okusasula ku last bannayuganda atafunye mukisa gwa mwezi guno kuba tubulayo budakiika 2 tuve wano ajja kuba tafunye ajja kuba alinda omwaka ogujja atakoze eki atafunye mukisa gwa mwezi guno gwe tulimu guno ogwokutaano ajja kuba tafunye kubanga kyetugenda okukola tufanalizinga byonna temumanya nti omukolo guno gwenda kutandika ennaku z'omwezi 1 August paka nga 3 naye guli mu kibuga Edmonton ekifo bakiyita Bison Conference Hall it's one heritage village kifo kyabeera okuva mu mwaka gwa 1800 something ye hall eyasooka okubeera mu kibuga Edmonton kubanga Edmonton ekibuga kyali incorporated mu 1896 nga uga nti Kampala bali bazimba ekibuga kyabwe mu 1896 kati ye conference hall gye basooka okuba nayo ekyaliwo tugenda okubeera kati abamanyi okusaakibwa gigenda kono gaba Bison Conference Hall eri ku lubalama lw'omugga Saskatchewan myaka 10 mu era bagireka ku mugga ogwo kati bonna bagenda kubeera ku banks of that river wetugenda okukolera emikolo egyo bwe tulabeere ku mugga bwe tulabeere amazzi ate summer time mugiramu abanga bwefaanana so bannayuganda abatannaba kufuna mukisa ogwo this is the last chance then enteekateeka nnungi nga mbadde nkubula ebitongole ebyamaanyi bye tuli nabyo this time tetuyise nnyo ba personalities tutambulidde mu bitongole gaggadde lwansonga tulina buli mwaka tuyiya ekintu ekiyinza okusitula project negenda mu maaso kati project twagirabye nti singa tutwala ebitongole bino tulina block nnene gye tuzimba partnership okukoligana n'ebitongole ebyo obuddiza bannayuganda benefits nyingi okuva mu Bank of Uganda, NSSF, regulatory authorities ezo bonna bajja nga kyekibaleta kintu kimu kulaba nga munnayuganda awangalya mu diaspora naali wano benefits zaabwe zifaanagana tezaawukana bannayuganda abali wano ekibalemusa kiri kimu nti balina e-class gye balekera abo abantu nti amu n'ebyo byabo si byaffe bano bamusa magigi ne batandika kwekubagiza bajofre bagirize naye nga benefits ezo z'abannayuganda bonna zaffe ffenna tutolina kusubwa mukisa ogwo wadde oli wano nze nnako abantu bemumanyi abafuuka abamaanyi ddala naye nga bazadde baabwe bakola bukozi bonds mu Bank of Uganda alla n'abatwala ne bapasinga that will ku baana abaana bagagga bazibu abaana bagaggawalidde sabukkirize tugenda kusiibula osangibwawa essimu gy'oliko essaawa eno tube nga tuva wano ofisi zaffe tetunaba kuzijjawo wali nateete buli atwagala Prime Village Mall second floor olugi dowa 40 bwe tusangibwa essimu yange era eri 74035556 era nja kusooka n'okutumira ajati amanyi yazze agenda Makka mwali mwenyinanze nakiwa nakayize kawempawo ali awo yeteekateekera kugenda kukola hijja abagala omubuuzaako bagendayo kawempe bamulabako ate ojjukira omukolo ngojjukira bulungi alhamdulillah so tuyanzeege oli ku Salamu TV otimbula emirembe bale nnyo webalire ddala bwetto bwetambudde olwaleero
nteekateeka y'abannaffe abawangalira Bulaaya ndowooza owulidde emigaso n'emiganyulo gy'olina okuyingiramu wandibadde ndowooza ogyegattako teekateeka enteekateekayo ey'okgenda mu diaspora ey'okgenda e Canada Uganda kwe kwaffe tugende tunyumirwe ensonga. Haji Kasim Sali bw'atyo bw'abadde mwannyinanze Ajetumasitula Nakayiza nayo nkutumiddeko nnyo okuva e Canada kakasa tujja kuddayo ate ffenna nga tuddayo okwaniriza n'okuteekateeka bannayuganda abagenda okubeera mu Uganda ku kwaffe ku luno. Bwetyo bwe tubadde nja kuddamu ate tujja kuddamu tusinkana inshallah eggulo oba akawungeezi nze nkyaliwo ajali bokisa abeere bulungi gwali eyo ng'oli bulungi naye nga gwe bikyanyiga bugumiikiriza kikulu nnyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eno ye Salam TV.